singa ekibiina kya National Unity Platform kikeera ku makya ne kisalawo okulonda leader of opposition agenda okulembera ababaka ba parliament ekisanja kino kye tugendamu the 2.5 years singa NUP ekola ensobi neetaddiza Joel Ssenyonyi kifo kino mu butuufu ngenda giyita as the biggest blunder National Unity Platform has ever made. Nkaddemu singa NUP tudda mu parliament ne tufuna omukisa ogulonda leader of opposition ne bataddiza Joel Ssenyonyi kifo kino tugenda batukoze the biggest blunder. Lwaki? Njagala otambuze video eno. Bampita Kali Lugambo Pro Max Simple MC nyongero okutegeeza nti we are proudly sponsored by Zaid Lighting Store. Bakutegeeza nti amataala gonna ge weetaaze bagayina. Kuba ku namba z'olabawo wansi ate omwana abeerenga kukolako obeerenga oli wa bode. Kati njagala onvugire video eno bassebo ne bannyabo. We twogera ku basajja abakoze omulimu gwabwe nga ba leader of opposition ebbanga Uganda lyebadde nabo bassebo ne bannyabo tewali akoze mulimu nga Joel Ssenyonyi. Lwaki? First and foremost, omulimu gwa leader of opposition is to keep government in check. Buli nsobi government jekola leader of opposition I know addressing. We have not had a leader of opposition who has done what Joel Ssenyonyi has done. Trust me, kiriziganya nange kigane naye nga ge mazima. Lwaki? Afuukidde Anita Amongo akayinja mu ngatto nga wabula ennaku ntono nnyo ekisanja kyabwe kiggalewo. Joel Ssenyonyi avuddeyo n'ategeeza eggwanga ku bubbi, ku bulyake, ku bwonoonyi ne mu kukumpanya ssente z'omusolo obufumbe etekedde mu palamenti y'eggwanga Uganda ng'asinze obbukumamu oba ng'asinze obbukulembera mu si mulala wabula Anita Amongo. Njagala owulirize kiriipu eno gye ngenda okuzannyira. Ogenda kukkiriziganya nange nti kituufu Joel Ssenyonyi asaana okuddamu obw'ekifo kino because Anita Amongo is likely to become the next speaker. Ate yeetaaga omuntu amutegedde emyaka 2 Ssenyonyi z'amaze mu parliament ategedde buli katuli buli muwaatwa abantu bano mwe bayisiza okumpanya n'okubba ssente z'omuwoomusolo. So kiba kyetaaga omuntu abamanyi si omuntu omupya agenda obbayiga obuyizi. Njagala owulirize kiriipu eno tukomewo tovaawo. Bampita Simple. Ya mirundi ng'esatu okusookera ddala waliwo ssente eza padiem speaker ng'atambula. Speaker yagenda mbu yali eyo e Nairobi 30 official leave days n'afuna ya mirundi ng'esatu okusookera ddala waliwo ssente eza padiem speaker ng'atambula. Speaker yagenda mbu yali eyo e Nairobi 30 official leave days n'afuna obukadde 499 naku 30. Then by annual holiday naku 30 yafuna obukadde 494. Yali Kigali naku 7 obukadde 116. Yali Italy naku 4 obukadde 998. Padiem Kenya Assembly naku 43 obukadde 653. Nagende Midrand South Africa obukadde 3 milioni 18. Nagende Kenya naku 3 obukadde 487 n'endala. Sente zino of course tebannazegana kubanga bamanyi nti zino tetuzijja ku street wali. Manyi tulina kye tuyita IFMIS government system ya capturing sente sasanya ya sente zonna eza consolidated fund. So gye biva bino kyovudola abatebabyegana. Kakati obuzibu buli ku kino ekya padiem kya mirundi 2 okusookera ddala zino sente mpitirivu. Speaker bw'aba atambudde afulumya eggwanga aba aweebwa $909 buli lunaku. Naye bw'obala zino olaba nti yali afuna ezisukka mu $10,000 buli lunaku. Kati nze nga mbuuza byakyuka ddi
kubanga regulations zonna tuzirina kiri standardized buli omuzi alina okufuna kati byakyuka ddi okuva ku $9 ne bituuka ku 4,000 buli lunaku. Sipiika yatuula ye nga ye n'agamba nti mbikyusizza, ekyo ngamba kikyamu. Ekyokubiri, zino ennaku zonna sipiika teyazitraveling, teyatambula kubanga bw'ozigatta ziri ennaku 164 mu mwaka, kiba kitundu kya mwaka kyenkana. Sipiika oyo gwe bayita the right honorable Joel Ssenyonyi ajjeyo bwino ku mmeeza ng'akutegeeza engeri abantu bano gye bamaze ebbanga nga bakumpanya, nga bayaaya, nga babba ssente y'omuwi w'omusolo. Okusinziira ku Joel Ssenyonyi akulaga ennaku sipiika ze yatambula ne ssente ze baamuwa, yagenda e Nairobi n'amala ennaku 43, omukyalo no baamuwa $653,000. N'agenda ku annual holiday yamala ennaku 30 ne bamuwa $4,904. N'agenda e Nairobi yamala ennaku 3 bamuwa $4,499. N'agenda e Kigali yamala ennaku 7 ne bamuwa $1,016,000. Ennaku 3 n'agenda e Nairobi gye yamala ennaku 30 ne bamuwa $4,487. Ennaku 4 ze yamala e Italy ya spendinga $908,000. How much money do you think that woman spent mu kisanja kye nga speaker? Joel Ssenyonyi ajjeeyo ensonga n'azikuba ku mmeeza. This is what we call keeping government in check. It is us Ugandans okuvaayo tutandika okuba nga abantu baleno tubatunulamu because kitukakatako. Joel Ssenyonyi aleese bwino ku mmeeza, amukubye ku mmeeza omukazi ono ssente za spendings ya mirundi ng'esatu nga speaker. Okusookera ddala waliwo ssente. Only God knows. She has spent a lot of money as the Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda. Now, olunaku olwaleero wabadde azze mu kulayira kwa Museveni, azze akubye ekyambalo ekyo ky'olengera ayambadde ekibadde kya yellow. We all know ye mukyala atambala ngoye ziri duplicate, tayambala dupe, ayambala original. Abannayuganda abagezigezi olumulabye ne batandika okunoonyereza ku kyambalo ky'ayambadde. Munnamawulire omu amanyikibbwa nga Remy Bahati agenze ku mukutu gwe ogwa X n'atangaaza bannayuganda n'abalaga ekyambalo omukyala Anita Amongu kyambadde olunaku olwaleero, era n'atumya ne ssente ze kigula. Posti gy'akoze agambye mbu Anita Amongu Uganda shillings 42 million designer outfit. Olunaku olwaleero Anita Amongu alabikidde mu outfit ya $42,000,000. Outfit eyo sigenda funa budde kugibannyonnyola, naye nga ngenda kukola video endala ebalaga outfit Anita Amongu gy'ayambadde. Maliriza nga mbategeeza nti amanya bampita Simple MC. Verse Train 256 gwe mukutu. Please endeavor to subscribe, tap the bell and share the video. Don't forget Zaid Lighting Store tuyina amataala. Gwe wena yagala ettaala bambi tukubire ku simu ezo tugenda kutuukako mu mbeera yonna. Mubeere bulungi, mweraba.